Kitambula. Buli kitambula bulungi sebo. Katayira media. Katayira media. Okay. Omukulembeze agenda kwogera olunaku lw'okutaano. Yeah. Ate mmwe musajja musinza okuba mu media. Mubitambuliramu nnyo. Yes. Tulaba basibye abantu bangi nnyo ku lw'amabalogera banimulodi badijje mayiko ngaabo. Ekintu ekyo okyogerako ki mukama waffe? Anange si byangu ennaku naye ekisooka kya byonna omukulembeze agenda kwogera nga bwogambye Friday. Tumu expectinga omukulembeze tetumanyi kyagenda tugamba naye tulina bye twagala atugambe. Okiwulira? Ekisooka kya byonna twagala endongo eggulewoko gemazima. Music industry etudde nnyo eziŋŋamye. Ennaku izo mbadde nga ndaba Bebe Cool ng'atambula ku TV ez'enjawulo ng'agenda asaba President Gulawo wakiri tukole December. Abayimbi basobola okubeera abatuufu, they are very right, kubanga tugenze ebbanga lya COVID yajja 2020 omwezi gwalinga gwakusatu. Tugenze ebula emyezi ebiri tuweze emyaka emeka ng'abayimbi tebakola. Abayimbi mu kubanga tebakola system yo neba down. Abantu basinga batunuulira abayimbi bano in a small point. Naye abayimbi batambulirwako ebintu bingi. Nze nammwe abakutte kamera. Of course tulya ku bayimbi. Okuva abayimbi lwe balekerawo okukola amawulire gaabula. Kyokola amawulire gali mu media gemukola tegakyategerekeka. Okitegeera? Story ejjemu nga terina makulu ne mugizimbaganyanyane. Okitegeera? Bw'oba ne mudiscussinga lweba ne mutuuka n'emyenda. Okitegeera ne mutuuka waliwo ebintu bitakyalina makulu biri mu mawulire because ekyo kyonna kyonna kibeerese ki abayimbi kubanga tebakyakola. Kubanga tebakyakola mawulire. Okitegeera? Kati tubeera nga ne industry efiiridde awo ne tuleeta ebintu ebitasaana mu mawulire. Kati nze ng'omu mpagira oba nange nandizikiriziganya n'ekyokugulawo disco. Ekisooka omukulembeze agenda kugulawo mu January nga ffenna tumaze okugemesebwa. Ripooti ziraga nti vaccine milioni 4.8 zimaze okubeera administered. Babeera bategeeza nti zimaze okufulumizibwa. Naye twagala babeere kkiriya batubuulire bameka bagemeseddwa. Okitegeera? Milioni 4.8 abantu baba bangi naye batono. Ku kase eddagala libeerawo. Nze omu ku abagemesebwa juzi nga nkyabala akayiso kamu naye kanaatera okujja. Then tusobola okuba nga ekiddako abantu baakiteeka mu mutwe tulina okugemesebwa era promotions muzenga muzikola ki. December nwagenda kuyingira nga omwendo ogwaggwayo n'okusukkamu gwasukkamu simanya bako nagususeemu naye kujja kuba bakola ki gwaggwayo kuba abantu bangi beegemye abantu bafuddeyo. Ate kisinza okubeera ekirungi mu byonna nti n'eddagala gavumenti yalireeta Johnson & Johnson, Pfizer, Sinovac byonna babireese ne babiteekawo oba onfuna bulungi. Kati makulu kyagali kugulawo endongo mu December nti omuyimbi agenda kufuna ssente, promoter afune ssente, ow'ebbaala afune ssente, ow'ekifa afune ssente, owa baana afune ssente, aba radio bagenda balangira mu bulango bwabwe, ba MC, ba DJ, abatunda apple, abatunda obwokulya busigala bonna mbivulu awona ssente. A saturation of money ebeerawo, okusaasana kwa ssente kubeera mu saturation. December gw'omwezi mu December gw'omwezi ogusinga okubeera mu ssente. Mama wange atunda bbaala, ayina ebbaala y'omu ku bali waka naye nga tebanakugaggala. Mama wange yaŋŋamba ng'ekigambo kimu nti mutabani saagala kukulaba bbanga ddene wange naye njagala mu mwaka ompeeyo ennaku 4. Yaŋŋamba ennaku nga 5. Yaŋŋamba njagala Easter ogimpe ne Christmas season ogimpe. Ze ennaku zasinga okukolera mu ssente nti ssente mwema ŋŋenzeeyo kuba bwe mumanyi nga bloga ne mama wange gy'abeera ate bamanyi nga kirala bamanyi nga DJ ku kitundu kwakola ki kwali kuba endongo ogimanyi naye no mumanyi nga bloga nebisika but that's for a village kuba kyenateekawo kati mu bbaala lye munaku enkulu ze mukubira endongo nga DJ enyina bwedde emirimu abantu tebanyumirwa ne bajooga mu nnaku 5 eza wakati wa 24 paka kwa 3 mu December. Mama wange sente zemukulya zimumala newe simuwa mu Easter zemukulira zibakola ziri kati kyangamba beera naye tunulira sente meke eziyingira mu period yo ziba nyingi oba nfuna. So omwezi gwa December abantu baspendinga nnyo sente. Kati president wagamba nti endongo eggulewo mu January. He's very right.
kubanga balina kye babalanga bo abatutegeerera mu ggwanga muno babeera batuufu okugamba ekyo kubanga ye kibalo kyabwe kiri naye ekibuzo kiri nti bw'otamu endongo mu January nga oba ogambye wanaabawo ssente eziza abaana ku ssomero January ebintu biba tewali otugamba eno ogenda kuteeba mu January the same season n'abaana bagenda kuddamu okusoma the same season eggwanga ogenda kulita lyonna. The question mark is bano bonna abadde abaggali banaasobola okulabirira okuza abaana baabwe ku masomero okitegeera ate nga gavumenti tembayambyeko kiri awo. So ideally twagala endongo eggulewo okitegeera December tugigezese discipline yamwe neeba etya bw'aba bagambye mbataddemuko buli kifo kiyingiza abantu 5 byokka amateeka ge yatuwadde SOPs munaagagoberera ajja kukirabira mu December eno naye abantu bateebemuko oba nfuna nsonga ya Nimrod nga dijja okusibwa. Okay. Badije Nimrod baasibiddwa. Dijja Nimrod kwabaddeko boss wa Galaxy yennyini na Habwe n'ekifo kyabwe kya 911 ebbaala. Ekituufu kiri nti tebalina musango guli awo wadde mateeka omusango we guli bati beeyiya okitegeera tebalina gye bakola oba nfuna abaana bakuba pate Kampala wano amabaala mangi gakola mu mbeera megakolera amabaala agatakola gega amabaala agali ku kkuba ennyo okitegeera poliisi wetusiza eriiso naye abantu abalina olukusa olwekweka munda bakuba amabaala okitegeera kati ng'ovudde ne ku ekyo abantu balina ennyota ey'okubeeramu ebifo nti ne bw'oba tewandiyagadde kukuulawo bbaala naye abantu beeredda bokka muki bbaala abantu bakukuse mu buli mbeera to make sure nti banyumira endongo ne batukona okucreatinga silent disco oba okitegeera silent disco ziri kuwamu naye nga nyota yaki endongo erina omuzimu ogw'okutategerekeka. So me I don't blame DJ Nimrod olw'okuba nti bamukwadde mu bbaala stand on offense ate ekirala banoonya ssente that's the fact banoonya ssente ge mazima bazigyewa oba ofuna bulungi kati okubanga yakwatiddwa I think amateeka galina okulamula nga directives omukulembeze bwe yaziwa nti anasangibwa mu bbaala past curfew time anasangibwa mu bbaala nga teterekizibwa kugulibwa ojja kukolebwako kino okitegeera. So n'olwekyo birufule nga tumalayo ensonga sinabo kanjimalize gweyinza okukoma mu kkubo bandibadde tekagamba okusiba si last option bandibakutya Nimrod ekyo nakigamba genda osaawe ekkubo wali kikole community waako okitegeera n'abamwetoolodde ne tubasaayisa wiiki namba nga bwe bakola Michael City yasaba juzi nilakwa nti oluusi tomanya balamuzi babeera balowooza n'ebirala oba ofuna tekyetaagisa basiba tekyetaagisa nebwankubadde bwe tuli ebyo byandibadde byalulinde kati we tuli tulina we tuli eggwanga lino erituuse era tekikola mawulire Nimrod bamusibye abantu bangi bali mu mabaala okitegeera. Yes.